po jako akawuwo. Abakulembeze b'e Kawala mu division y'e Rubaga be batubidde n'omwana ow'obulenzi eyabula ku bazadde be okuva mu bitundu by'e Masaka nga banoonyeza bazadde be wabula nga tebamulaba. Omwana ono agamba ye David Byamukama nga maama we ye Grace Gaju ng'ate taata we ye Kayemba Fred nga batuuze b'e Masaka. Mama samusanga ukateve. Mali muzekole. Twali tuze pati. Tate yaliwa. Omwana ono nga wa myaka 7 agamba nti yali agenze ne maama we ku pate wabula bwe yamutuma bamuwa emmere nnyina teyamusangawo we yali amulese. Gwe wenna omuzadde w'omwana ono oba amumanyi osabiddwa okujja ku kitebe kya ABS TV e Kawala oba okuyita ku nnamba z'essimu zino wammanga. Ate oluvannyuma lw'okulaga maama w'omwana eyaziba amaaso ng'anoonya obuyambi mu bitundu by'e Bombo, ono adduukiriddwa bazira kisa nga munono mwe muli ne taata w'omuyimbi Joseph Mayanja amanyiddwa nga Kamiliyoni Gerard Mayanja. Muzeeyi Mayanja adduukiridde maama n'omwana ono n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo okuli sukaali, omuceere, sabbuuni ko n'ebirala. Ono ategeeza nga amawulire g'akazibwe yagalaba ku TV ekisa ne kimukwata kwe kusalawo okudduukirira abantu bano. Maama we oyo yali ku kkono ng'asaba obuyambi. Kyankwatako nnyo, bwe kinkwatako neekola kyonna kye nsobola. Nsobola okunoonya omwana ono mbeeko obuyambi bwe muwa ku katono ke nnina era nsobodde omutuukako olwaleero. Bw'otunuulira embeera z'omwana ono ziraga nga bw'ali omukyamufu nga Muzeeyi Mayanja ategeezeza nga bwe yamufundidde n'essomero mw'agenda okusomera nga bamusabye kimu asooke amujjanjabe singa amasomero ganaaba gagguddwawo. Omwana ono maama we yamukebera nga mu maaso ge nange ekyasinga okuntiisa nga temuli yadde eriiso bweri kitegeeza nti okuva lwe yazaalibwa okusa lwalifa tagenda kulaba. Kati bw'anaaba tasomye kijja kuba nga kikoze bubi nnyo. Ono ategeezezza nga bw'ayagala okulaba nga lwakiri omwana ono asoma nga yamulaba nti singa anaaba azzeeyo okusoma ng'ateredde bulungi ebiseera bye eby'omu maaso byakutangaala. Kyendiko ekikulu numirirwa nnyo omwana ono nti singa anaaba tasomye obulamu bwe tebugenda kuba na mirembe paka lwaliva mu nsi. Ate mukimanyi abantu nga bano bawangaala nnyo. Kale tumukwatireko kubanga emikisa gy'ono omwana bw'aba asomye mitangaavu. Abaana bwe bati bafuna nnyo emikisa okubaako kye bakola. Ye Namata yeebazizza nnyo Muzeeyi Mayanja olw'okuvaayo n'obuyambi buno n'asaba n'abalala abasobola okuvaayo okumukwasizaako okusobola okujjanjaba omwana we kubanga abeewaabwe bamwegaana. Kyenjagala abampuliriza oba abandaba banyambe ku by'eddwaliro manye kiki ekiruma omwana, kiki lwaki omubiri lwaki gwabeera bwe gutyo. Ajje Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.